wine omukola fresh so that ebirungo byonna ebirungi vitamin C vitamin A tebibeera destroyed okubifumba bifa naye kyenva kulaba nti abazungu oluusi batusirizaako ku magezi kubanga greens zaabwe zonna karoti cucumber lettuce ennyanya mbisi butungulu bisi naye ffe tulya doodo n'endakati nti tubifumba nga tusigaza roughage omanyi kyekola mu mubiri roughage ekuyamba kugenda mu toilet n'opapa omukumbi omunene roughage ekuyamba zinso ebyaffe byetukumba webikola naye biri bibeera fresh bali bafuna vitamins nakibyabe byonna kubabo balya biki biri fresh tulya bifumbe ate nga vitamins nebintu bikola ku bwongo skin n'ebirala n'amaaso sensitive organism nazo n'amaaso matu buli kintu kyonna so kati bw'onywa wayini wange si mufumbe ebirungo byonna ebyetaagisa byonna mwebiri so it is a health drink as well. Kakati enkende ezo ziraba ngenda kati nkola mu wine nkola wine omumyufu nkola dry ne sweet temwagataddewo kamukikumu red wine kakati white wine ngenda kukola kikuba abala baagala wine omweru nga si mumyufu so ngenda mukola mu starfruit webalaba olengera obuti obuyiseemu erya buliko nga yelo buli ye starfruit abalawo yita mizabibu naye nga iti starfruit oyo gwe ngenda okukolamu white wine era natandika dde omukola ngenda kukola we white wine kakati ekintu ekirala kyengenda okukola jaamu ngambi mwogeddeko ngenda kukola jaamu muwenkenne nkole ne jaamu gwebayita mamalade ow'ennimu ziri kuba bwe tukola ennimu zaffe wine waffe bwe tukamula wine bali eri bateekamu citric acid abeera chemical powder chemical naye nze siteekamu ebyo nze nteekamu nnimu era nalima ennimu wali nayiika ennimu nteekamu nnimu live so nebibeera nga biri natural so wine wange ali natural olw'ebyo kati nambye ejjaamu ne mamalade ekintu ekirala kyengenda okukola sirap yono bateeka mu ice cream teeka mu yogurt nebimyuka n'okufuna flavor eri so ngenda kujja mu juice zenkenne nkole sirap so naye agenda kubeera another product endala eriwo ey'amaanyi endala lwenjagala enkenne zino zibale nina okugjako ebikoola kati zino twazijjako ebikoola nituzifunya mulaba eziri emabega eyo zonna tuzifunyiza wansi situnazita zino zitwataddeko eziri wano twali tuzifunyiza kati bwojjako ebikoola zibala buli katabi buli kaasonga kaleeta akatabi kaleeterako n'enkende so oba tugikoze bwotyo enkende osobola okujja ng'ekula okuzinga omuti ebeerako enkende 10-15 enyingi naye kati teeka kumbe bw'okola bwotyo osobola okujjako kirisa ku muti ogumu kati ekirungi ku nkenene nti enkene bw'ojjako ebikola mu mwezi gumu ziba zitandika okwengera gumu kitundu nga zengedde nnyo ebiri nga zonna ziwedde munoze kati ng'oddamu process y'emu ekitegeeza nti mu nkene zino osobola okufuna crops 5 oba 6 omwaka kubanga ojjako ebikola kimala emyezi 2 gyokka nze ndi agriculture officer professional yange naye kirabangayo kirime nga kino birengerero bya season 2 naye kuno nfuna season 5 oba 6 so omwaka gwonna mbeera nkola ki nfuna mbeera mu production mpozi bwe tutuuka mu musana ate ntika okufukirira nembeera nga nze ndi continuous nga nfuna ki so kakati factory yayi teyimirira kubanga okumalako omwaka mba nkola ki bamproducinga kati we tujjako section waliwo section eri side eri twagajjako ebikoola so waliwo endala enaatera okuggwako enkenne so nkola section by section sigandi byonna bikola lumu so nembeera nti omwaka nina bwenoga nina so tuyimirira kukola mulimu so kati tubadde tukukola buli lunaku nga tuproducinga
drums eza lita 2 ntaddeko endala ezinyongeddeko nja kutuuka mu drums 3 so lita 6 drum emu ekola ecupa ezo 2.7 okitegedde so 2.7 so bakola drums zaye 2 oba 3 olunaku ojja kuba akasente kasawa ojja kusimba kakati biri wano kati alaba abawala abali mu Blick Wine eri abamu bali eri mabega abawala benkozesa kuno abo abakola wano kati bomulimu gwabwe kunoga nkenene ezengedde omaye enkenene towululanga mumwanyi nenkya naluli bwotyo so tezengera lumu so olina okunoga ng'olikeefu nga tonoga ezengedde empisi teyengerera wansi so kyekiri awo so gwe mulimu gwakola okunoga enkenene okugjako ebikoola n'okuzifunya n'okuzita okufuka alina oliwuuli eri n'abala gye bali eri nabo bakola okusaawa muno omuddo kuba omuddo gumera nnyo basaawa omuddo so kitegeeza ate abakozi baye bano bonna bava ku kyalo wano sirina byenajja bweru bava ku kyalo nemba nti n'ekyalo abakozi bange waliwo omukulu omutongole wa kabaka wano atwala ekitundu kino yemukulu eri walusindu wuli wali sado kasoyo yemutongole waffe wine Blick Wine ono tutandike UNBS muwala wange wagambye UNBS twamufuna batuwa Qmark kujjako yaweddeko nina okugenda ogirinyohinga yaweddeko then nina outlets nga 5 amaduuka nga 5 emuyise wali empatta waliwo naye agenda agagawala loozi so biriwo kakati naye waliwo bakwano baye benavuganga nabo emmotoka wali Mombasa naye aga nti mpeerezaku wine eno ntunde so nja kutandika n'okutandika okuweereza ebweru n'ab'e Sudan nabo bajja wano ate mwanyinaze ono gwe nagabira omukulu ono ali specialist mu wines alina amaduuka mangi naye ajja kuba ntundirawo ku wine wange so tulina okulaba nti akola ki ate toteyako profit enene nnyo so tusanyuse nnyo sebo okulaba sange nnyo wano we yali 95 yali wemutadde 95 yajja wano nali mulambuza ku ttaka lye likwaliro tuli ku ttaka lya kabaka ate kabaka era eyampaako wano nampaako liizi kati nange ndi mutuuze wano ku ttaka lya kabaka era kyobalaba nti ndi musanyufu nnyo nti byenkola kandowooze nti binaaweesa ne Buganda ekitiibwa nti ku ttaka lya kabaka nabo kuliko ebyamagezi ebikolebwako so kati kino kyenkola so ndi musanyufu yajja wano wali mu nju yange yayingiramu yamala musaawa nga 2.5 tuli omutunyumya kubanga kitaawe Muteesa yali basoma ne kitange e Buddo baali bamukwano basoma wamu e Buddo kakati Kabaka Muteesa we yali president mu State House twagendangayo bo babanga bali eri bawogera ebyabwe nga tuli n'abalangira n'abambejja nga tuzannya ebweru so kyobalaba nze tumanyiganye n'abalamulangira n'abambejja abasinga bonna ngamba abakulumu abo tumanyiganye bulungi so awo kyobalaba nti ebya Buganda mbirimu mbadde nga we nakubuulidde mbadde commissioner wa Ssekiboobo Sekindi omugenzi ekisanja ekyokubiri nembeera era commissioner ku ssaza ewa abaddeyo Kigongo ono wagenze ono aliko kakati yagaye nti akankole akulira abalema nemugamba nti asebaawo nsizza eddaala kubanga
ndi chairman ali ku national level nze ntwala ba physically disabled mu Uganda yonna kati awo bonzisizza eddala naye ne muwa mukwano gwaye ne mugamba nti oyo kakukolere kati yaliyo yakola ku ssaza so ebyo so kakati mpagira Kabaka nze muwagira kubadde kuba mukwano gwange nnyo era ndi musanyufu nnyo era waddeyo mwebaze tiyandekeredde awo yakuweereza omukiikirire manyi nti alina byabadde akola ebirala yalina okukola olwaleero naye at least ofiiriddwa akaseera kano n'olusobola okujja wano okiikirire mukamawo ate nange mukama wange yes tweyanziza nnyo mukulu Blick Senior ndoza mubiwulidde bulungi ebyange mbadde mbiwandiika mu tugenda kufuna okwebaza okuva ewasewe bw'aba yakamaliriza bw'ati yagenda ate okuyita omugenyi omukulu okuggulawo emiriro kubanga Kabaka bw'ayogera taddibwamu omukulu yajja okufundikira okwogera kwaffe. Tuli wano ne Sipiika wa Buganda Oweek Patrick Luwaga Mugumbule yakiikiridde Ssaabasajja Kabaka mu kutongoza ekkolero lya wayini erya Arthur Blick. Ekkolero lino ligenda okubeera nga liva mu wayini ono ava mu nkenene zino nga emu ku wayini agenda okubeera nga ava mu birime bino ebya enkenene nga bw'oziraba yadde ayogerako. Arthur Blick yali omuvuzi wa pikipiki ate n'emmotoka. Era tuli wano Mpatta Mukono Mpatta mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ekyalo Kinsinsi mu Kyaggwe mu Buganda wano okuliraana ennyanja. Nnyanja ki? Okuliraana ennyanja eno eya Nalubaale wano we tuli nga embeera weeri. Ekyaama g'ekigazi. Arthur Blick wange mayanja Rwazirunda Digital News Uganda kutuusaako byonna wano Mpatta omukolo guno okutongoza ekkolero eno erya Blick Wine. Digital News Uganda oli nayo nzize kukiikirira Ssaabasajja Kabaka ye yantumye n'olwekyo siri wano kubanga ono mukwano